liddawo. Ndi waka. Naye sooka olindeko mu bukopi. Kale. Kyakyo buzibu ki? Yogera nedda wabaddewo kale wabaddewo ekinemesa okwogerayo. Gwe oyo waali? Nvuddeyo abye tamanya negeyogana nvuddeyo. Mbadde mayo nti akutte n'essimu nti kasangemu ennamba yange akikube kantegeere bannange. Nvuddeyo kati sooka ombuulire. Naye gwe sooka oleke nga sinakubulya wali obadde kaawo kale n'okirowoozaamu n'ogamba watya singa omusajja ono atugwamu kuba ndi mukwano gwe ate amanyi nti nawe oli mukwano gwange wali okirowoozezaako? Kyeki nkubuulire nze wenna nga nakwagala nakwagala kimanyi waliwo ebisobola obbeerawo kyabeera kimanyi kati nze ono naawe tombuulira musiru naawe musiru tana nakyamanyi olwana oli wajja wanene netubeera ffenna ng'oli muli mu kulya emmere naye nga ontunuulira naye naawe ontunuulira kwegamba nga talina wadde alaga nti talina wadde n'ekimu kyamanyi. naye nkubuulire ebyaddala nkubuulire ekintu ekyo ku lunaku olwo kyannuma nalaba nga mweriisa nga ye ng'amanyi nti ngenda babawana nti mweragala bwe kyannuma ku mutima nampulira njagala mugwa bugwe mu bulago. Akatambi ako tekaweddeeyo ngenda kakuzanyira okuva gye katandikira paka gye kakomekerera olyoke otegeere emikwano gye tulina ba best friend be tulina abantu be tusembeza be tuyita mikwano gyaffe be tuyita mikwano gy'abakyala baffe be tuyita mikwano gy'aba girlfriends baffe be tuyita mikwano gy'aba boyfriends baffe kwegamba muntu ki oyo gw'osembeza eri okumpi n'omwagalwawo ne famire yo oba n'omuntu gwe-weesiga. Akatambi ako nga bwe nkugambye tekaweddeeyo ngenda kakuzanyira okuva gye katandikira paka gye kaggweera osobole okulaba enkwe n'abantu abo be tuyita ba best friends. Wansi mu comment section osobola okumbulya experience yo ne best friend wo gwe wena yandiyagadde ate okukyongerayo osobola okunkubira n'essimu n'ongamba SMX eyo oleese audio nze jangu nkunyumize emboozi eri exclusive ndyoke nzijeyo kamera zange na buli kimu ekyetaagisa zije tufune exclusive g'amazima ensonga ezo gye ziri mu bulamu obwaddala era ebintu ebyo happeninga. Ayina n'ensonga gy'ayogeddeko nti we yakyala nga baawe waali noono best friend wa baawe waali n'omukyala bonna gwe baagala nga we bali mukuli wabula ate ono ayenda ne mukyala wa munne oba mukyala wa mukwano gwe nga awulira ebbuba okusinga nnyini ye oba nnyini oli mukyala gwakolako obwenzi. Mwana wattu ensonga zino zimpanvuyeeko konze kanzireeteko ba SMX Media Kings and Queens basooke balabe kwene ensonga. On top of that wansi mu comment section bampe opinion yabo oba bampe experience yabwe ne ba best friends. Sigambye nti buli best friend gwolina mwana wattu yeeyisanga ono naye munange emikwano nze SMX ng'omuntu saagalira ddala nnyo kwesembereza bantu bange bempulira mbu njagala mu bulamu bwange n'abantu besimanyi. Relationship yange n'omuntu ebeera yange naye saagala nnyo teeka mu third party. Actually eyo statement gye mbeera njagala. Saagala nnyo bintu byateeka mu third party mbu gundi ate aŋŋambireko mukyala wange oba gundi aŋŋambireko best friend wange ate gundi aŋŋambireko ekintu nze bwe kituukawo ku kyali wange making sure mbu nze ng'omuntu nkyemalira naye. Tetwagala mu third party ate simanya gundi aŋŋambireko gundi mukwano gwange ndo ŋŋambireko gundi. Saagala bintu bya third party nze naawe kiba kiwedde we kigaana okuggweeraawo kiba kiganye full stop. Akatambi keekano naye nga sinabeera nga nkakuteekako kankusaba mbi subscribing onyigire notification bell tujja kubeera mu missing updates naddala nga zino. Gyebaleko nnyo. Kale shamu naawe gyebaleko. Kale osibye okyaleero. Nze bulungi oli otya? Kansubire ntegedde. Eddoboozi ninga alitegedde. Toyinza nawe gyerabira. Nkutegedde oliriddawo. Ndi waka. Naye sooka olindeko mu bukopi. Kale. Kyakyo buzibu ki? Yogera nedda wabaddewo kale wabaddewo ekinemesa okwogerayo. Gwe oyo waali? Nvuddeyo abye tamanya negeyogana nvuddeyo.
mbadde mayo nti akutte n'essimu nti kasangemu ennamba yange akikube kantegeere bannange. Mbuddeyo kati soko mbuulire. Naye gwe sooka oleke nga sinakubulya wali obadde kaawo kale n'okirowoozaamu n'ogamba watya singa omusajja ono atugwamu kuba ndi mukwano gwe ate amanyi nti naawe oli mukwano gwange wali okirowoozezaako. Kyeki reka nkubuulire nze wenna nga nakwagala nakwagala kimanyi waliwo ebisobola obbeerawo kitegeera. Kati nze ono naawe tombuulira musiru naawe musiru talina nakyamanyi olwana oli wajja wanene netubeera ffenna ng'oli muli mu kulya emmere naye nga ontunuulira naye naawe ontunuulira kwegamba nga talina wadde alaga nti talina wadde n'ekimu kyamanyi. Naye nkubuulire ebyaddala nkubuulire ekintu ekyo ku lunaku olwo kyannuma nalaba nga mweriisa nga ye ng'amanyi nti ngenda babawana nti mweragala bwe kyannuma ku mutima nga mpulira njagala mugwa mugwe mu bulago. Leka naawe bebi. Naye abasajja bayenda ku bakazi tulina ebbuba kati nenga katolosenga ya mukazi nga wange. Ate naawe ebyo bijja kuggwa olaba wali kitaggwa ono musiru kati wobeerawo tulina kwegamba kangambe nti nina omulaga nti mwagala nnyo tabaako n'ekimu kyatusuubirizaamu kitegeera. Naye kati ndowooza naawe oba okimanyi. Tosobola kuba nze mba ntya okujjayo tosobola kuba oba n'ofunawo olugendo n'ojja eno netwemala gumba kuba naye ebyaddala nze byenkuzina mpulira nga biba byabanje mba sisobola mmalayo kati olaba tulina wetujja okwesisinkana nze nja kugamba ati mba njagala n'ojja newaba wiiki nomale newange wiiki kuba newange tatera kujjayo tukole bwe bati nze ngenda muyiiya mugambe nti ngendako mukyale wa maama nange era omukazi nja mugamba nja tambula. Nze nja mugamba kyangu nnyo jasi nze nja mugamba oba nja kubira mama wange essimu mugambe nti mama ngenda kujja mu kyalo naye mukodomi wakubira mugambe nti nzijeeyo. Naye omanyi kye tugenda okukola tugenda kufuna bufunyi loogi kuba nange era omukazi mba siinanga eginyinza mwegoba ko tujja kufuna loogi nayo tuna spendingawo like oba wiki 1 week ekijaba kimala baby. Tewali buzibu kiri nti ndi naawe akuba obuzibu ate kutuuka ne wabaawo ebikukwatamu nze kyeneyaliikirira ate nga maze okukola program. Teri kiyinza kunkwatawo oli alonji wange. Kale ngenda kulaba ono omusiru wemufeeraye. Kale naye nange kamalirize wano eno in fact mbaddeko naye dakika nga 2 awo. Kati akomyewo yakadda kati ndowooza mwakaawukanira si bbanga ddene kuba badde yakadda. Kale naye lwakuba nti era ggwe naye nja nfube ndabe nga mulemesa n'omulimu guno. Anedde kikola. Kale bibi wange ngenda kuddamu kukubireko. Wanamala n'abitege.